akaviiri buli dakiika ke bapositinze oyagala okakyuse okitegeera so at the end of the day gwosigala ng'oli mu bulumi mu bugubi naye ng'oyagala osanyuse abalala sometimes abatakulinako okitegeera nodda mu mabanja neweteeka ku pressure ey'okukompitinga n'abalala but walimu ne pressure ey'okuimpressinga abawala nze mbabuuza nnyo bino ebintu byegira why you not contented the way God created you abeyerusa n'okola bino nabiri ebyo byonna nakugamba anti munaye abasajja mwe mutuleetedde ebizibu omusajja ani yali agenze ku TV naga twagala ABCD basi baboogera ffe twagala bakazi bafaanana bwe bati twagala bakazi naye ate waliyo n'ayagala exactly ekyo ky'olina ate n'okivaako n'ogenda newekyusa noyagala sometimes twekola besaala z'osaba tezituuka kubanga Katonda aziweerezako oli ali original ne bakunoonya n'obwe abaffe nga Katonda ali amanyi oli amanyi oli yamutonda yayina oli mweru wafuuka mu China kati bakugjewa malayika aliyo yakunoonya takulaba wafuuka mu kyotala yes naye pressure eyo mbi nnyo ekukozesa ensobi ojja ku ending up mu process eyo nange nina okuvuga emmotoka omwaka nga tegunagwako nga gunde n'okuddayo ate ekusaidi zombi ne ku balenzi kanwa nenyo I want to impress Doreen as a gentleman kangene mpangisa emmotoka lwaki sijja nga bwendi Doreen bwaba wakunjagala namaamu naye omuntu wange ali bw'ati tujja kweyiiya okitegeera but we all majority of us now as young people because of pressure gye tulaba ku social media naki kyovola babamu bagenda ne bavuma ne bawemula ne ba ending up nga bali luzira because ayagala likes ayagala following ayagala ebintu ebitakugattako ebitagatta but at the end of the day weebuuze kati lizo nviri z'osibye nze sizimanyi ng'omusajja whether you put Brazilian hair or sheep hair as men we cannot even differentiate kati lwaki wetta lwaki wetta yes sente kasalale kofunye notandika okusaba omusajja ono nosaba kubanga oyagala ogenda okyusa akavi ketutamanyi na bbeeyi yaako oyagala perfume yakakadde ne bw'ono otambula okujjako ng'oyambadde netaaga nti banaye perfume yange yakakadde tetugimanyi you get it so we shouldn't force things tutwale ebintu mpola be contented n'ekyo ky'olina naye obudde obusinga kiva mu bwakuzibwa okkirize kanenye taxi gye nsobola naye kantetenkanye saving omwezi gweddeko nina kensudde ebbali wali omwaka gutandise nina ekiruubirwa mu katono kensobola seetinze goolu ki naye goolu eyo nakubanga eri achievable manya nti bwemala okugjako byonna byonna ebyetaagisa mu kalimo kange kano nja kufiisa 5 gyegyo ate toseetinga 3 ng'okimanyi tojja gisobola then buli mwezi beera nga okola self evaluation 5 nagisuddewo wali tolinda bulinzi mwaka kugamba abamu badde bagamba Christmas etuguddeko bugu you know I know ne batandika okwewola yes then ne planning bino byonna bye twagala singa tubeera bagumiikiriza n'ogenda ng'obiplanninga mpola mpola ojja kutuuka nga bisobola okutawanya speed ati bagamba eno generation abantu balina speed speed naye tetulina patience yadde kubanga evudde ku competition oli evudde ku kiri kye tulaba ku social media twagala ku impressinga ensi tuli mu kino naye ng'ekituufu si kye tuli true okay Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Okay. That's all right. Hi, lovelies. Welcome to my YouTube channel. My name is Doreen Asasira, and yes, thank you for liking, commenting, subscribing, sharing. So today, for the first time, I was contacted by this lovely gentleman here. Ngagamba ayagala kubaako knowledge ja sharing about youth especially, and gana kuba tweyanjulira atugambe ne exactly byakola naye nasomeko katono byabadde ayagala okutuyigiriza nga alina knowledge definitely. Ate bala batambudde n'akatabo sajja kuba bitugamba ndowooza wano. So without further ado, genda kweyanjulira abantu abatula bano ku Love Life show ku YouTube channel ya Doreen Asasira. Nayanza Doreen Asasira okumpa omukisa guno
Yes. nange okubako kyengatta ku ttaffaali lyaffe ery'eggwanga ku youth n'abalala bonna kutwaliza awamu. Amanya gange nze Mr. Julius Karamira. Ndi musajja mufumbo for some good years. Oh, Yeah. how many years? 13. So if I talk about marriage and relationships, at least I have My dear. some good knowledge to share, and within those years, yes, with some challenges. Because they tell us you men suffer in marriages, but you keep quiet. No, yeah. That's I'm like, maybe, wow. but at the end of the day, depends on who did you choose. Oh, okay. Yeah. Yeah, so in the 13 years, we've been blessed with 3 children, Oh, lovely. but here and there, we try to parent some other children. Okay. Yeah, because every child deserves to have a right of a parent. And Very true. yeah, so that is briefly about me. But nze nga nze ndowooza nina okuyitibwa kwange. I'm so passionate about helping people. Njagala nnyo okulaba nga buli muntu tanyigirizibwa, siri muntu ayagala nnyo okulaba nga there is some sort of injustice oba okunyigirizibwa, tugeze amateeka ono gakwatako ono ate ono tegamukwata, tugeze waliwo opportunities, emirimu, okusoma naki oli n'afunamu ate ono nga tafunamu. Yeah. So ngezaako nnyo okulaba nti mwaka katono kensobola bwemba sinafuna sente nyingi za kuwa abantu oba kuyimirizawo projects bwe zityo, at least nga baamagezi agasobola okuzaamu omuntu amaanyi muge nti munayo osobola okutetenkanya bwoti ne bwoti, naddala abavubuka babakamala okusoma yeebuuza kiki ekiddako. Yeah, so waliwo emirimu mingi nnyo gye tunyooma ng'abavubuka naye ng'ekyamazima givaamu sente kubanga tetulina bugumiikiriza. Okay. Yeah. Brilliant. So basically, okola mentorship. Nkola right? mentorship. Aha. Naye nga ndi musuubuzi. Oli musuubuzi? Ndi musuubuzi. Gwe mulimo gwange, so siina mulimo gwa mwezi. Njiya wano nawali. Naye ne muvaamu ssente. Butereevu. Naye ng'okusinga ofokasinga kuba youth, abaana bato abavubuka, right? Kyoliko oba anyone? Focus yange eri ku general mindset change, okukyusa endowooza y'abantu. Yeah, so twala abavubuka naye twala n'abazadde kuba essaawa eno tugenda okwesanga nti tulina ebizibu bingi nnyo bye twesangamu ng'abavubuka kubanga waliwo abazadde abatakola omulimu gwabwe gwe baali balina okukola. Okay. Ne wesanga kati tulina abazadde naye nga n'abo abazadde bennyini baagala okuyigirizibwa butya bw'olina okubeera omuzadde. Oba okitegeera? Waliwo abazadde kati nga yazaala n'afuuka omuzadde naye obuvunaanyizibwa bw'omuzadde abumanyi. Abamu balowooza nti nina ssente, omwana kasita mutwala ebuddo seeta haayi, ekyo kiwedde, talina kirala kyanjagaza. Kyova olaba osanga nnyo omuzadde kati nga omwana yannema naye kikye saamuwa, namutwala mu ssomero ly'ebbeeyi, buli kimu nakikola, nakola shopping, naye waliwo ekitono nnyo kyala akwagaza ng'omuzadde ky'otaamuwa. Yeah, so waliwo paati ey'abazadde, wali abavubuka, wali abaana bakyali mu masomero, wali abaagala okwebuuza relationships, how do I start dating. Abamu bagamba ssente, abamu bagamba kati kizibu nnyo okuchuzinga the right partner. Yeah, true. Yeah, so ebyo byonna. So olwaleero oyagala tuyigiriza ku mindset change. Naddala ng'Abafirika, ng'Abaddugavu, lwaki twesanze we tuli, ensi zonna zitambula, ffe tuli awo. We are moving in circles. Actually, things seem to be getting worse. Despite the fact that we have the world's resources with us, they are benefiting other people. Kankwe ekyokulabirako. Olwaleero eddiini nyingi nnyo nti buli w'oyita gospel ogifuna, enjiri ogifuna ku simu yo, ku street, waliwo n'ajja mu bbaasi n'akuforcing nga leero tolina womponera, olina okugiwuliriza. True. Yeah, but olwaleero bwe tubanga enjiri nnyingi nnyo twandibadde tusuubira nti n'ensi yandibadde nnungi nnyo okusinga ey'emyaka 3 oba 4 emabega bazadde baffe baatambulanga kilometers ogenda okunoonya church. But the question is, are we in a better world today? Do we see people becoming more human? Oba tulabira ddala ng'ate omuntu yeeyongera okufuuka ensolo. So obuzibu buli luddawa? Eddiini nyingi naye ate ebikolwa by'abantu byongera kwonooneka, abantu bongera kubeera babi nnyo. Yeah. Emirimu gyeyongera okubula. Naye resources tezikyuse zeziri gold gwe twali tulina na buli kimu. Lwaki olaba kati nga mu Kampala oba mu Uganda wonna tulina amakyaki agatemagana
nga gazimbibwa ffe abantu endiga contributing asagala kubanga alumba ba pastor abamu wano netusonda netuzimba church ez'amaanyi ennyo naye nga abaana baffe bagenda okusomera tetulisobola kwekolamu mulimu tuzimbewo ka classroom tuzimbewo ka toilet akalabikako obulungi omwana wo agenda okusomera gw'osuubiramu enkya nti alina byagenda okukolera eggwanga lino oba agenda kwebeesawo nga ye naye tusobola ocontributing eza church tetusobola contributing as a health center olowooza tetulina kizibu ku mutwe gwaffe so ebintu bwebityo so kakati kiwalo kyoyogeddawo nga tuli off air n'ogamba about nga tuli ku mindset change n'ogamba nti abavubuka oyagala bakyuse literally the way they think especially when it comes to jobs okunoonya ssente in your mind you have a feeling nti emirimu mwegiri oba basobola okukola ssente but banyooma emirimu oba maybe bali lazy that's why maybe abavubuka abasinga bali mu bino ebintu byobashugamami abavubuka abasinga then ennaku zino obeera ku social media thank god ogolokanga bwala I think you've seen akate katugozadde nako omwana ngali tanala kweza 20 banga ali 20s ngo in your mind you're thinking yandibadde ngali somewhere yakola internship yandibadde ali somewhere nga she's trying to make ends meet naye nga aliwali agamba I'm slaying nze my private parts have actually given me money and they're selling that and you're like what is going on kyekiganye kino nga kitabuse abavubuka tebaagala kukola ate then waliwo ssebo bangamba nti bwagenda mu company fedda mu internship they never facilitated us naye mba abavubuka bagamba munnange we're supposed to be giving me transport kituufu I think they're skilling you kati kyekiganye mirimu ki gye banyooma lwaki abavubuka balinamu that gundi eya balowooza nti kakati tewali mirimu bali too lazy they feel like they are too entitled they feel like bali mu rush they feel like you know the only way to make money is if we actually sell our bodies nolaba n'abasajja benyini omuvubuka ali mu gym ye kati for him is selling his body to show government to get money ate mwengo olaba bakola okay that's the narrative they are selling out there simanyi oba bitufu oba bifunamu so where have we gone wrong kiki ekiganye generation infu mukyala Dori najjukira kyenakugambyeko ku kyabazadde abazadde basudde obuvunaanyizibwa bwabwe so abazadde bebabireese ebisinga kanku ekyokulabirako nti omuzadde takyasobola kugamba mwana ono nti munayegumiikiriza byoyagala bijja kujja nange nayitamu abcd ngezijjukire edda fe abaafuna chance edda twalabanga ng'okutulugunya abaana baakulirako mu byalo naye kati bw'otandika oconnectinga dots ogamba kirabika kyanyambako kakati okulirako mu kyalo oyiga okukola emirimu oyiga okukakalukana n'oyiga obugumiikiriza naye abazadde babeeranga n'obudde avudde mu kulima avudde mu kulunda ne munyumyamu kwawa kawungeezi so omuzadde n'afuna obudde bw'omwana we naye omuzadde oyo ng'asobola okugamba munange esente bazinoonya bwe bati gumiikiriza ng'akugamba n'okugamba waliwo akayimba ka King Saha ebiseera I think wagambira nti akanyama kawunyange ewa neighbor katukubyanga emigo nga tukirize wagenda kulya wa neighbor yadde enjala ekuluma naye nga bakikuteekamu bwolwega twalidde dda bw'obeera contented n'ekyo kye muyina ewammwe nga bw'ojja n'ekintu kyo kakibe ekikajjo just kasooli omuzadde akubuuza omugyeewa anko gundi amumpadde tewabeerangawo masimu nga bakuba naye nga omuzadde tatukubirawo naye bw'asanga ali anko n'amubuuza n'amugamba nze saamuwa kasooli ng'omanya kibooko zo zigenda kukola ki ate omwana yabeeranga wa community ti omuzadde bw'akusanga omuzadde yenna oba omuntu omukulu yenna n'asanga omwana ng'ataaya yasaawa za kirasi akubuuza kiki tibangobye nga kukwata omukono atwala obuvunaanyizibwa n'akutuusa ku ssomero n'abuuza mumugobye nti ye naye bw'asanga nga ekituufu tebakugobye ng'asooka akukuba bw'akusanga ng'okola ensobi yonna mu kkubo akukuba mutyaba omwogezi wuuyo jira omundabirako katono oli bulungi kanzije katono so sorry about that so omuzadde omuntu yenna omukulu yakusanganga ng'okola ensobi n'akukuba noddayo newaka n'olopa ne bakukuba edda okimanyi they used to say it takes a whole village to raise a child exactly n'omuntu stranger yenna asobola okuraisinga omwana wo naye mbu these days tugera ku mwana w'omuntu tosobola kakati awe wali obuzibu ate kati n'ono amwesibyeko nga ye
talina budde bwe. Kusanga omukyalo omulungi nga gwe omuto kasita omaliriza emirimu gyo you are out with the girls. Okitegeera? Ala goyagala kumubisa abantu naye ndi muto maama. Oli muto oli mulungi. That's a fact. You know? Thank you. Yeah. And kakati ogenda okwesanga gwe tolina budde bwa mwana oli olumaliriza wano basho oba okola ku TV obawa obako woyita saluuni we n'okukyusa enviiri yo enjala ebigere babikwatemu kwawo simanyi biki. Yeah. Taata same story. Oluva wali agenda yitirako omusawo naye with the boys agenda laba Arsenal, Manchester United. Yeah. So omwana ono atuuka ekiseera nga yafuuka wa mukozi na TV. Naka akaseera akatono k'otuuse ewaka wireless kati ali bit cheap. Olutuuka ewaka n'akutawanya wamugulira tablet ye ng'omuconnectinga toyagala kutawanya. Yes, kakati buli obudde buli tojja na kumanya nti omwana ono alina kye yaze nakyo sinze nakigula. Naye ate tebabondinga n'abaana tamanya myth bye bamugamba kusomera ebitali bituufu. Ojjukira gwe mu masomero bakugambanga bw'otegata mu kiseera bwe kiti gamusiraikiro ojja tuuka tojja kuzaala kati nobeera ku pressure. Yes. Naye kati bw'obanga olina bonding eyo n'omuzadde oddayo n'omubuuza n'agamba ekyo si kituufu. Kakati tulina abazadde ennaku zino nabo nga bali so greedy. Omwana ono bw'atandika okuvubukamu katono naddala omuwala myaka 16 18 amulabamu ssente. Omwana n'akomayo waka nga alina iPhone ya million 3. Ukimanyi bulungi si gwe wagiguze ne bwe mwegatta ekika temusobola gigula. Naye tosobola mwogerako kubanga gw'omusuubiramu. Ne bwe mwegatta ekika. Okitegeera? Naawe otuuka nze mmanyiyo omuzadde omuwala yajja n'amugamba nafunyeyo omugundi eyo omuzungu ampaddeyo $2. Taata n'amugamba mugambe ne daddy ayagalayo. You can imagine. So katuli mu generation eyo nti n'omuzadde kyekiri kyenkugamba ayagala ebyamangu. Kyova olaba n'okufumbirwa kugaanye. Omuzadde ebyamulema mu buvubuka bwabisuubira mu dorini muwalawe. Gamundeetere tanka 3, ondeetereko boda 6, musasula amafuta ga mwaka mulamba. Kati omwana ono gw'obituma omulenzi yenkana nono omwala yakamala university omusuubira kubijjawo. Ne bw'abisonda n'abireeta omwana ono maze omufula product. Kyova olaba wano mu Buganda abantu bagamba nakusasula. How can you gamba wasasula omwana w'omuntu otya? Nakujooga. Oba kitegeera. So ebyo ebintu ebyo failure ya parenting oba omusingi family ye foundation ya society yonna. Kasita emala okulemererwa kyova olaba tufuna abakulembeze nga babbi. Buli gw'osindika wala yandibadde alabirira akasente ate yakakwatamu. Amaka tegasoboka kubanga tufokasinga nnyo kati ku girl child ne tulowooza nti omulenzi obviously alyoke. Naye olumala okutegeka omuwala ate agenda kufumbira omulenzi gwe mutaategeka. Oyozeza essaati eya white n'ogyanika mu bisooto. No work done. So tulwane nnyo ku baana bano kyenjogeddeko wali. Aba blaming a single mother tuba blaming oba it's every parent n'abatali single mother. Every parent kati lwaki afuuka single mother ani yamuzaalamu? Abamusajja. Omusajja oyo musiraikire tugeze bagenda mu bufumbo ne bugaana. Naye lwaki bugaana? Nti obudde obusinga bombi tebayigirizibwa kugumiikiriza oba omukubbo. Olukagira nti nze oyo omukubirawo. Ekyo sikola kikubanga ekyo kyapulayinga ne mu mirimu. Olugira bw'atyo etagambwako tebamukolekitinga kuba omuzadde yamulera bw'atyo. Mwana wange akola atya bw'atyo. Mwana bambi anyiize. Mwana mumuleke. Wali ogenzeko mu maka agamu mukyala Doreen. Omwana oyo temumwogerako mumuleka kulinnya bw'atakulinnyako agenda kukaaba. Mwana mumulekere remote. Kakati oyo ogenda oli mukulya najja nakwata mu ssaani. Naye n'agamba Jaden temumwogerako. Mwana ayanza n'okwetta. Nanyiga bubi nnyo omwana. Kakati oyo omwana omusuubira agenda kyuka ddi amanye nti kino this is a no-go area. Kino kikyamu. Agenda kugenda mu nsi anoonye emirimu. Tagenda beera naawe paka myaka gyonna. Oyo omwana n'asobola obufumbo. Anaasobola okugumiikiriza munne. So kitegeeza tebaba preparing for that. Butereevu. Tupampalinga abaana naye ensi gye tubamanyize waka ate ye wabweru ku ground biralamu. Ojja genda mu kampani baagala assignment, baagala pressure, baagala kino. Baagala okukolecting ozeleeti gwe wuwa ewaka bakumanyiza munayi ne 18 bakuzuukusa jangu oli prince. Bagamba mwana bambi tayagala kino bakuleetere kimuleetere yogurt mulete. Oli mu kugroomingira ensi ekizibu.
oba okitegeera otuleetera ekizibu mu nsi twemala okutuuka eyo byebizibu byosanga single mother single father ki omwana byamulema obufumbo bwamulema emirimu bamugoba emirimu kakati ate wamala okufunka single mother kikyayigiriza muwala we gwazadde naye kubeera single mother definitely ajja mugamba nze kyova olabe takumanyiira bwagira ng'obivaako nkuleze nzeka tokuze tosomye nebeera sayiko ne sayiko y'obwavu bwetyo bwejja yes ogenda okwetegereza obwavu nga buli generation beliefs za sente taata ze yali alina jjajja yaziyigiriza mutabani we okay kati bw'osanga omwana jjajja ayala agamba sente ezo mbi nnyo sente tozeesembereza sente ayina beliefs enkyamu sente mukisa ne bw'okola nnyo olaba waliwo abantu social media has done more harm by the way waliwo ababeerawo ng'akola gundi yes and people just don't know how to censure agambe nti kino kituufu kino si kituufu ye kyasangako kyonna kitwala as biblical truth waliwo bendaba videos nga n'olwaleero nina gye mbadde ndaba ng'oli agamba mwabatugamba mwasiika paani ne muzimba za arcade mwe mwasiikanga za mmeka mwakikolanga mutya ffe nga tusiise paani mutubulire ekituufu gye mujja sente kati omaze okulaga oyo bw'aba taatawo oba abaana bagoberera omuntu oyo amaze obateekamu belief ekyamazima you cannot work hard mu bubizinesi buno ayina we yagenda n'anona sente tatugambayo atugatusome obutabo waliwo ababuuza hamu akatabo kotugamba okusoma tugambire ddala kewasoma ofunye sente totuwandiikira kano kako ng'owandiise ng'oli mugagga tubulire kewasoma olyoka ogaggawale yes but that is very unfortunate naye Doreen waliwo ebirala bingi ebyotolera ku sente you know it is not about just kukwata sente mu ngalo one okufuna getting money earning money or making money is a skill nti oli musawo oli dokita oli makanika olina kyomanyi kyogenda okwexchanginga in return of money but keeping that money is even harder than making it. It takes discipline. Yes. Either you're right. And discipline is almost the calling. Eringa mu DNA. Yanzebwe. Nokola nolinda sente ne bazikusasula bane bakwa sente after 3 months or 6 months or zirinze. No zirya mu weekend. Ayenga tolina kyo zikozeme kiri development. Olwaki lwokuba oyina ezo nazo lessons zindala financial literacy. Akasente akatono teriyo sente tasobola kugagawaza. Naye wetaaga discipline kijja kutwalira emyaka kuba oyingiza katono. But it is possible. Naye kati bw'oyagala okikole mangu era ogamba osigala ogamba ezitagula seminti kanzirye. You get it? Bwe zitagula seminti tezitazimba taniroga kati emitwalo 10 era tegina kye gikyusa. Naye emitwalo 10 singa oba ogi savings tugeze okolera emitwalo 5. Tera ogamba abaana bamaliriza campus. Obadde mu room yo comfortable mushayaringa roommates babiri oba basatu nosasula emitwalo gye 5 omwezi. Kakati bw'oba omaze okugraduating ofunye akalimo ka mitwalo 5 lwaki oginyoma nti mitono kyolina okukola sigala mu room yeeri ne ba roommate bo bano musigale nga kakosti kakyali katono osobola okusavinga something out of that little money bano kwetaka ku standards zotasobola kubanga kati bw'onoteeka kati ennyumba at least erabikako ya mitwalo 3 transport n'okulya kati mulimo gwa 5 ng'ogugaana okitegeera naye ataano ago singa yes weekwata ne muno naye osigala ng'osasulayo 10 ofisi zaakwana ana jako transport to and fro sigala mu taxi okozeseeko maybe 10 oba 15 okulya ekitenonyo ojja kusigala at least ng'osevinzeeko 5 bw'oba okyalina omukisa ate abasinga tulinayo mu kyalo nganze emitwalo egyo 5 giweereze mu kyalo bakugulemu enkoko eŋŋanda 2 batandika okugira tezikwetaagisa kuzirabira zikeera ku makya ne zeeyiiya ne zidda mu kiyumba ogenda omaliriza emyezi gye 3 4 ng'eyali enkoko emu n'empanga kati olinawo obukoko obulala 5 n'omwezi omulala kola ekyo ogenda omala omwaka ng'olina enkoko zo 50 enkoko ezo 5 bw'otundako enkoko 25 ojagulamu embuzi meanwhile n'etaano gyo giri okyagikola ki kyagisavinga so teriyo sente tasobola kukola ki naye twagala ebyamangu kati ezo ziriwera ddi mwajja kubuuza kati oyatunyumiza bya nkoko but at the end of the day bw'oba toyinaawo kizimbe kigenda kuvaamu bukadde 5 oba 10 that is the only formula you're going to use. True. Otherwise you shall keep complaining and complaining and life is going to ejja kunyiga weka n'olowooza nti okufuna sente
Why mubiri? Abaana ekibaleetedde obuzibu ekirala yes bazadde naye Competition, n'ekirala competition, competition. In what Etali sense? necessary. Competition ganti mbadde ne Doreen oba twasoma naye afuna atya iPhone ya million 7 nga nze Nganze sigirina. sinagifuna. Sometimes manyi n'omusaala gwenfuna gusinga ogugwe. Naye tomanyi Doreen yaza atetenkanya maybe agenda agulayo enkoko ze for some years. Ayina ennyumba gye yasikira emuwaayo kyemuwadde. Ayina omwami we gwe yafuna asobola okugimugulira. Kakati gwe kyofuna kyonna naawe ogamba nina okukakasa Doreen. Social media njagala mposting nfune likes. Ate bwe kijja kuba nnyinazi akaviiri buli dakiika ke bapositinze oyagala okakyuse. Okitegeera? So at the end of the day gw'osigala ng'oli mu bulumi mu bugubi naye ng'oyagala osanyuse abalala. Sometimes abatakulinako. Okitegeera? Nodda mu mabanja neweteeka ku pressure ey'okukompitinga n'abalala but walimu ne pressure ey'okuimpressinga abawala. Nze mbabuuza nnyo bino ebintu byegira. Why you not contented the way God created you? Noyeerusa n'okola bino na biri. Ebyo byonna nakugamba anti munaye abasajja mwe mutuleetedde ebizibu. Omusajja ani yali agenze ku TV naga twagala ABCD. Basi baboogera ffe twagala bakazi bafaanana bwe bati twagala bakazi naye ate waliyo n'ayagala exactly ekyo ky'olina ate n'okivaako n'ogenda neweekyusa n'oyagala. Sometimes twekola besaala z'osaba tezituuka kubanga Katonda aziweereza ko oli ali original ne bakunoonya n'obwe. Abaffe nga Katonda yamanyi oli amanyi oli yamutonda yayina oli mweru we wafuuka mu China kati bakugyewa malayika ali yakunoonya takulaba wafuuka mu kyotala. Yes naye pressure eyo mbi nnyo ekukozesa ensobi ojja ku ending up mu process eyo ga nange nina okuvuga emmotoka omwaka nga tegunagwako nga gundi n'okuddayo ate ekusaidi zombi ne ku balenzi kanwa nenyo I want to impress Doreen as a gentleman kangene mpangise emmotoka lwaki sijja nga bwendi Doreen bw'aba wakunjagala namaamu naye omuntu wange ali bw'ati tujja kweyiiya okitegeera. But we all, majority of us now as young people, because of pressure, jetulaba ku social media nachi, chovola babamu bagenda ne bavuma ne bawemula ne ba ending up nga bali luzira because ayagala likes, ayagala following, ayagala ebintu ebitakugattako. Ebitagatta. But at the end of the day webuuze kati lizo nviri zosibye nze sizimanyi ng'omusajja. Whether you put Brazilian hair or sheep hair, as men we cannot even differentiate. Kati lwaki wetta? Lwaki wetta sente kasalale kofunye notandika okusaba omusajja ono nosaba kubanga oyagala ogenda okyusa akavi ketutamanyi na bbeeyi yaako oyagala perfume yakakadde ne bw'ono otambula okujjako ng'oyambadde netaaga nti banaye perfume yange yakakadde tetugimanyi. You get it? So we shouldn't force things. Tutwale ebintu mpola, be contented n'ekyo ky'olina naye obudde obusinga kiva mu bwakuzibwa. Okirize kanenye taxi gye nsobola naye kantetenkanye saving omwezi gweddeko nina kensudde ebbali wali omwaka gutandise nina ekiruubirwa mu katono kensobola setinze goolu ki naye goolu eyo nakubanga eri achievable. Manya nti bwemala okujjako byonna byonna ebyetaagisa mu kalimo kange kano nja kufiisa 5 gyegyo ate tosetinga 3 ng'okimanyi tojja gisobola. Then buli mwezi beera nga okola self evaluation. True. 5 nagisuddewo wali tolinda bulinzi mwaka kugamba abamu badde bagamba Christmas etuguddeko bugu. You know? I know. Ne batandika okwewola. Yes. Then ne planning. Bino byonna bye twagala singa tubeera bagumiikiriza n'ogenda ng'obiplanninga mpola mpola ojja kutuuka nga bisobola okuwangula. Ekitawanya speed ate bagamba eno generation abantu balina speed. Yeah, speed naye tetulina patience yadde. Kubanga evudde ku competition oli evudde ku kiri kye tulaba ku social media twagala ku impressinga ensi tuli mu kino naye ng'ekituufu si kye tuli. Yeah. True. Okay, nkitegedde. So kati petty jobs zikyezo zobadde ogamba zibanyuma zibanyuze kujja mu ssente. Njagala mpeeko examples. Ngo tuwadde examples z'enkoko. If you start saving and planning, which jobs do you think muntu ng'ali mu mulimo wali. Naye wali ono nga n'ogwo gw'ataano tasobodde kukola ki? Ye majority. Bangi nnyo. Yes. Definitely. Kati what petty jobs can they juggle? Yes, njagala weetegereze mu Kampala wano wonna junction ze ziri busy zonna. Olabawo abaana balina ebigaali nga basala fruits. Embalaba. Ayina asala fene, asala watermelon, asala papaali,
waliwo n'aba specializing mu bikajjo byokka. Mu bikajjo waliwo n'abakazi ennaku zino alongside Northern Bypass ya bwemba nga nina gye ngenda biki mbalengera nga abakazi bali awo nga waliwo ffene basokoola ezisokoola ne bawuteeka mu kaveera oyitawo emmotoka ne zimuka ate mbawo nga bafuna ssente mbyosaaga. Bizinesi eyo ekigaali yeringa dduuka lyo ye capital asookerwako. Kyekyo kintu ky'ogula mulundi gumu nekibeerawo for some good years. On average emitwalo nga 3 okifuna. A lot of capital. Yes. Kakati ekyo bw'omala okifuna osobola n'okukipangisa by the way. Waliwo n'ababirineeyo wansi mu owino nga gw'osobola okukipangisa olunaku n'omwayo oba bbiri oba mpa ekigaali ky'onkozeseeko. Definitely. Tewaliwo kigenda kulimitinga. N'okeera n'ofuna emitwalo gye 3 n'ogenda n'ogulako watermelon oba ya 7 oba ya 5 n'ogulako epaapaali ya 8 n'ogenda n'obuveera bwo n'akambe n'oyimirira ku street n'osala. Waliwo n'abaana agula watermelon emu mu zaakedi babaamu. Ajja nga asala kwako ka 10 kati bwagula watermelon ye ya mutwalo agenda omaliriza ogisalaasala ng'agijjemu emitwalo 3. Ng'afuna ate bano abaana bakola ssente okusinga gwali mu office akola emitwalo 7 omwezi. Okitegeera kakati ono ali ku street nze benzize njogera nabo ate nga bw'okitunuulira mathematically it is possible. Gamba ngula fruits zange za mitwalo nga 3 oba 4 ngenda omaliriza okusalaasala okutunda nga nina emitwalo gyange 8 n'emitwalo gyange 10 which means akoze emitwalo gye 5. Jjukira wali tasasulawo rent wa parkinze ekigaali kye tasasula license. So amagoba kastamala okukomyawo sente zagula ekigaali najja kwezi n'asuubula daily. Sente zino abaafisiza kinene nnyo. Obuzibu obuliwo kati bwe buliwe naga nti kati skill ogirina oyingiza sente naye kati ozikuumya otya multiplying kyekiva ku financial discipline. Ate bw'amala ozifuna obudde obusinga ng'agendako mu sports betting gendako mu baala gawako ku bakazi kubanga akimanya nkya ngenda kuddayo ku street watermelon ziweddeyo. Emyaka ne gitambulira awo nga bulinaku obadde omulaba naye takyusa bulamu naye si lwakuba nti omulimu tegulimu sente. Batengeri tamanyi kukuuma sente. Yes, bwemba nkoze emitwalo gyange 3 kangende mu kayumba kange neebake nange njagala ntuuka ekiseera nga kati nina abaana bana batunda nga nze ndi wali nze boss. So at the end of the day omwana agenda n'ava emakere naga kati nze ngende ku kigaali graduate. Naye sobola okwetoola emyaka 4 e Kampala toyinamu yadde mutwalo ogusaba. Oba nfuna. Kakati bw'oba olabira ddala ng'oli graduate ekyo kyamaanyi nnyo. Funayo kakadde ko kamu bw'oba okalina ofuna abaana 3 ab'ebigalo bateeke mu area ez'enjawulo gobeere boss. Otuule wali osolooze. Ekyo nakyo kisoboka. Oba olaba nga gw'okuyimira ku kigaalo oswala nnyo naye tewaliwo kikuswaza nga kikuyingiriza sente. Legally and morally. Kubanga ebirala bingi nnyo biyingiza sente naye nga byesikiririzaamu. Siga nti buli kiyingiza sente ojja kikola. Naye hasolinga wali oweewe target omanyi nti omwaka gumu 2 ngenda kuŋŋaanya gino 3 gye nkola buli lunaku myaka 2 nja kuba ninawo maybe akantu akali a little bit. Yes. Ekyo kimu waliwo emidaala gya chapati. Balengera wano bukomando bikibanga bakola. Wali abaana eyo nze mbeera nnyo mu butale eyo ndiringira nnyo mu bantu ba bulijjo. N'osanga omwana eyo mu paaka enkadde mu paaka empya nga yafumbye entamu ye nnene ya piraawo n'agivuga ku kigaali n'ateekaho. Abantu bagula balwana. Kituufu. Nze nalinayo omwana eyo nga olunaku asobola okusevinga emitwalo 5 afumba piraawo. Kyokka gwe nomala n'omunyooma. Najja n'ayimirira awo n'amaliriza mwezi gugenda okugoba myezi 2 nga alinawo omwana omulala gwe yaleese nga kati akwata sente. Oba okitegeera. N'atuuka omwaka naga kati ninayo omwana mukyere omuyaga tutute mu paaka nkadde omulala yagenze mu Usaafi omulala yagenze wano nawali. Okitegeera. So business gye ziri nnyingi ennaku zino waliwo obubizinesi bwa wifi obubizinesi obuteetaaga oba hotspot vending mu bizimbe mu butale. Bizinesi zonna eziteetaaga kakadde kamu z'osobola okugenda n'otuuza baganda bo mikwano gyo baani n'otandika oba naawe ne weetandikirako kuba kati omuntu osanga akukaaba nti capital tamulina naye ng'akutte essimu ya kakadde kamu kitundu ne weebuuza naye talina kyemuyingiriza talina kyakolayo nti oba wakiri TikTok. Yes, n'abeerawo awo ng'ate erya data naye nga waliwo bizinesi yeetaaga emitwalo aga okutunda eno essimu agenda kutandika ebizinesi.
ate nakyo kiva mu entrepreneurial spirit oba kye tuyigirizibwa mu masomero mu families wali business ekyamazima Doreen business sizaffe ffenna waliwo gwolaba obwongo n'ogamba kirabika ono Katonda yamutonda nga yalina kubeera mukozi wa mulala nga business decisions ne bw'omuyigiriza otya biralamu okitegeera naye nga obulimu gye buli bungi nnyo okitegeera so tulina kunyooma mirimu giri mingi nnyo okutunda obunyeebwa biki obuyamba waliwo abaana wano balundi batambuza ebyo ebinyeebwa batambuza engato ate bakola naye besides that tulinayo n'abaagala emirimu bennyini nyini ate abantu bagala emirimu gyabula naye ate ba employers bagamba abakozi nabo baabula. Yes, not everybody is looking for a job, not just skilled but committed. Oyinza okuva mu ssomero nga mpapula zo nnungi, yes oyinza kuba tolina experience naye olina willingness, oli trainable, kyokola okyagala. So kati nze nga agenda okuwa omulimu njagala okuba nga mmalirivu nti ono bwe muteekamu obudde bwange ne muyigiriza ali up to the task. Kakati bw'okolerayo internship fuba okulaba nga gw'osigalawo omugenze temunsasula naye let me prove. Naye oli akukubira essimu mbadde nsabayo ku mulimu nawe wasoma ki wakola kinti n'ala nikukubuuza era nakumanya mulimu kati musaala gwa ssente meka kati nze mubuuza omusaala bwe guba gwa kakadde n'otuuka nga bye ngenda okukuwa tasks nakyo za bukadde nga busatu n'okola ekyo kye kisooka okulaga nti oli tali serious. It should be the job first ngenda kukola ki, what are the responsibilities, tuuka saawa meka, what are the chances of promotion, of learning new things, of training. Okitegeera so akasente ne kajja mudda ekisinza okutuleetera ebizibu ne mu business nawo nti tujja tuli focused ku ssente ne mu politics oyingira mu parliament oyingira mu council naye nga gw'omutima gukuliwamu ssente akasente kaliwa naye singa ojja nga service yesooka Walukaga yakiyimbako nga nti y'okutandika endongo I think even Kafeero bwali buweereza naye akasente kajja luvannyuma. Naye kati buli ojja nga weefokasinze ku ssente kyova olaba otandikira mu kwemula kuba oyagala gwe bantu bakutegeere mangu. Definitely at the end of the day ojja kujja mangu okubeeyo hiitiemu okome kweyo. Tewaliyo nagenda kutwala ku mukolo gwa buvunaanyizibwa ojja sigala ng'ofunayo buswazi bwa kulya naye progress not. Yeah? So genda mu company saba intern oba bagikuwadde sigalawo. Prove oba oli mu company lwaki yes lwana nnyo okulaba nti ne bwe bakendeeza abakozi gw'oli mu bagenda okusigala okikola otya commitment gw'okeera kola ekyetaagisa kyonna kiyina bw'atabaawo kola cleaning. Ate munange bagamba n'okugamba waliwo abantu okumanya bali lazy just because oyingidde oyagala kola internship ya katugambe. Hi, you okay? Okay. Ngakola internship katugambe ya computer nga bw'oyogedde kakati mpokya okweyigiriza ebintu ebirala nga kamera n'oyigiriza n'okola awantu awalala ng'ogisigala ku computer okuli kwennyini gwe muli ky'oyagala okukola ate nga you supposed to actually be versatile. Kyembadde nkugamba nti wali banyooma emirimu banyooma emirimu oba n'afuna kale n'alowooza amazeeyo kyekijanga nti chances ziri kyezoga nti yadde wano bampa akasente kano naye bagenda kumpa chance eyiga ne kamera bagenda kumpa chance eyiga programming na buli kimu but at the end of the day the responsibility is with you. Nti wano obudde bw'omaze ng'ova ku ssomero kiki kye weeyigirizaamu ekirala? Learn some soft skills, learn some languages, be computer literate, learn how to drive. Tekyaliyo kampani agala ekuwa omulimu oba gwe manager oba HR ekuwe ne driver. Nedda. Tangaaza emikisa gy'oga nti yadde sirina first class naye ate bwe naagenda ku interview gyaga nti ayinayo ne experience abadde driving for the last 2 years ayina ne driving license eri valid. Okay? Amanyi musa mu computer secretary bw'anaaba tali basobola okutypingirayo kino na kiri. So kyembadde nsembyeyo kwogera nti fuba nnyo okulaba nti ne bwe bagamba nti bizinesi egaanye tugenda okukendeeza abakozi tusigaze ab'enkizo mu b'enkizo mw'oli kubanga gw'osooka okukola ebintu ebirala 5 muno byatasobola kukola ate oli flexible okeera ku makya nga secretary taliiwo noga engeri gye siri nnyo bize munda kandeete computer yange ntuule wano mukama wo kijja kumwimpressinga nono omwana no asobola okubaamu omulamu naye gobeera eri noga tolinayo mulimo gwonna meanwhile ku desk yo naye agamba olinda bakujjukiza nti genda otuule ku front desk
Okay. naye nga nakyo ne bakikugamba nze temwampitidde eta wano okubeera secretary muba mumpisizaamu amaaso ndi graduate noyita ku kasasiro ng'ali awo kikujjako okyo okubendinga omugyewo nga client tannaba kujja n'agamba kampani eno nga muli ddate omala kukubira kirina ali eri yatuteyo kasasiro ajanlondewo akapapula. So these are small things that we need to train our children. Unfortunately, I think schools are not doing enough. Masomero kati gali kutimu. Yeah. At home. Yeah, at home. But ne kusomero. Yeah. And at home ali nakugambya abazadde abasinga bali very busy. Yeah, absent. Very absent. Ate kusomero kati bafocusinga nnyo omwana afune obuna isomero lyaffe ganti bonna bayitiddemu first grade. Bonna bayitiddemu first grade gy'olina nga tosobola gidefendinga ne mu company wali. Lovely. Yeah. So so kati nga tulikumbe kumaliza, I want to find out about the kati nga tugenda mu mindset ya marriage bit, like what has made you stay there for 30, what is the secret lwaki abantu balowooza nti marriage eganye era isn't it the mindset? It's the mindset. Because I have a feeling there are still good marriages out there. Definitely. They are there. But why are they making and it they are seem... going to be there. So why are they making it seem like marriage is not easy? How can we change that mindset? It's worse. Mbavuka naye. Nage buli kimu kyonna foundation eva mu parenting. Waka. Yes. Biki omuzadde byakuyigiriza. Yes. Okay? Yes. Aga mwala wange nkukuutira ABCD n'otuuka ino gamba naye maama wange awulira ati nakoze bwekiti. Naye bwaba takyaliwo by the way. Bawulira bati nti muwala wa gundi yakoze bwe ati. Edda bakyogera. Muwala wa gundi. Kati nze nina byesobola kukola kubanga maama wange yabingaana yadde yafa kati taliiwo. Awo mulemirembe bataata nga bagamba bati nti mutabani wa gundi yakoze bwekiti. Kitegeera. Kati ekyo kikuyambako oga nti nalabako maama ng'agumiikiriza bino na bino ku taata oba taata ng'agumiikiriza bino na bino naye kati kano what is the bigger picture tulagawa bw'oba nga wali focus n'osalawo ga kampase si buli kimu kijja kugenda straight nga bw'okyetaaga. But at the end of the day olina okumanya nti ono bw'ensanga Doreen, she's 25, maybe I'm 30. Emyaka 25 giyise ayina engeri ayina beliefs za ezimushapinze okutuuka awo. It would be very, very unfortunate nze okulowooza nti mu mwaka gumu nja kukyusa Doreen biri byonna eby'emyaka 25 biveemu afuuke gwe njagala. Ekyo kintu kimu nti abasinga ayagala wetampuliriza takola bwati naye emyaka 25 abadde alina training ez'enjawulo. Mukwate empola mugende ng'omulaga ate gy'oyagala mulage. Ekyokubiri naawe n'omukyala bwatyo. Ekyokubiri tulina ensobi ze tukola from day one. When you marry, mwembi muli bavubuka. Towasangako omwana tafumbirwangako. Naye nze olukomawo nkusuubira kubanga you are a wife. Yes, you are married now, you are a wife. Naye ebyokufuuka engeri batya bwe bafuuka omukyala togimanyi. This is your day one. Your first month. Ojja tuuka ekiseera ng'olina experience. Kati bwe nzija nensanga njagala nsabe ng'okoze bino abakyala abalala bakola bwe bati naye tobeerangako omukyala. Nze njagala nkutraining nkushaping omukyala wange gwe njagala. Naawe oshaping omwami wo gw'oyagala. Bw'alina okubeera. Naye kati sibeerangako mwami. I was a boy yesterday. We tied the knot yesterday. How do you expect me to be an experienced husband? Ekyokusatu kiki ekisinga okulemesa? Who did you choose? Eyo nsonga nkulu nnyo. Yes. To focusing on the unnecessary, right? Unnecessary. Every necessary. The two key things in my own perspective. Bye twandibadde tufocusingako tubibuusa amaaso. Ladies go for money. And what the man is driving. Maybe over 6 packs and what. Which is completely irrelevant. Okay? Then, guys, wabyogeddeko, what the men focus on. Of course, they focus on the body, the brown thigh, maybe the bums. I'm serious. Bums, that's what they say. Bums, brown thighs, manya. Omusajja yekasa, yes, ayagala bw'anayita wali mu paaka enkadde oba Kampala Road bamugaye ha. Yes, yaya alina omwana. Ekyo kimumala. Naye nga yamanyi kyasulako. So they choose wrong. They choose wrong because of you look at the icing, not the cake. Right. Okay.
If it is a phone or a computer, you are looking at the body, not the engine. Not the engine. Naye emmotoka olina okutunulira engine. Body osobola ogenda n'ogipaintinga nefuuka ky'oyagala. Yes. Naye engine weeba erina obuzibu. So, majorly for me, I think there are two things, major things. Tugenze mu bintu maybe we shall have time and we debate each thing. Yeah, financial literacy, parenting, and many other things. Yes. But majorly in dating, I think we should be focusing at two things. One is the mind. Someone's mind. Someone's mind. If I take you out for a date, within the 10 minutes, 20 minutes, you should be in position to say, naye ndowooza ono alina omulamwa. Endowooza ye, ndabandaga. Yes. Kakati otegeera otya nti bw'otuula n'omuntu once, twice, thrice oba omulala ne kola munaye ntetenkanya kalimo kenjiza naye ndे njagala gulayo ka ploti manyi kati business eno singa egaana kiki kyenzizaako n'olaba ng'omuntu alina vision. Sente tezinaba kujja naye oziraba zikyaliwa mu mutwe. So wasigadde kuzita, it is just a matter of time. Yes. And that is supposed to apply on both sides. Nti omukazi tunuulira nnyo omusajja ono alina vision. Because at the end of the day, we were consoling and ogamba, money is not everything, but everything needs money. Yep, true. Okay? So, omusajja alina okutunuulira mindset y'ono omukyala. Anansupportinga. Bwe nzija ne nkugamba, enviiri zo nga zigizeewo. Kankweyaabiri ogende ozikyuse. Ogamba, oh wow, that is good. Tandika ogamba, abiri, kakati awo nze bwe mbadde development kye nandibadde nsuubira mu mukazi agenda okunzimba nadda nga zikyali abiri ago katuga saving. Omanyi tetulina natuuka newo wali tulinayo wakiri tuteekewo kapeti. Tulina kapeti mu nyumba. Oba mpeesa tugijja kumala era ne bwensibako esatu. Gine 17 tugira tukola ki? Tugisavinga. So oli akutwalirawo sente ng'omanyi ono tajja kunzimba. So mind yegenda okubazimba. Muyite mu nsi nga temutawaanya abalala buli dakiika emergency. Mwana mulwadde empeereza abiri awo urgent, it is urgent. Because of that poor mindset gye twatandikiddeko y'Abafirika nti buli kimu kibeera emergency. Oli n'akola mukazi w'olubuto okimanyi nti lwa myezi 9 ne gibeeraawo tolina kye pulaninze. Bw'oba oyingira mu theatre n'otandika okubadaringa ffe. Pereza yawo 5 it is urgent anti bagenda buli dakiika nga kuba kati gw'olubuto efuuka etya emergency. Everything becomes a shock. Olinga akubiddwa amasanyalaze kikuguddeko bubi. Katona badde lubuto for 9 months ng'okimanyi. Obudde bujja kutuuka. So ekyokubiri ng'ovudde ku mutwe kuba omutwe gw'ogenda okutuyimirizaawo mu bills mu kusomesa abaana mu. So ekyokubiri gwina kubeera mutima. Omutima tukitwale nti obuntu humanity. Omuntu ono okumanya nti omanyi omuntu gwe baga nti ono omusajja alina obuntu oba omukyala muntu mulamu. Okutunulira omuntu omanya nti gundi ne gundi alumiziddwa, gundi nkoze ensobi, si musanyufu, let me apologize. Gundi naye akooye yadde mbadde musaba ABCD naye muntu akoowa, naye muntu akola ensobi. Kakati bw'ofuna omusajja ng'ali human ne bw'okola ensobi etya tajja kuvumira mu maaso g'abagenyi, tajja kukuba first of all, but still tasobola kuvumira mu maaso g'abaana bo. Actually n'okuvuma ne bwe muba nga muli mu kiseera kyagamba oli kisirusiru naye mulaba nnyo abasajja nga ne ku mukolo avuma. Okitegeera kubanga yakulaga afiiringa nti kati awafuuse musajja. Embwa gy'osula nayo mu buliri kati gw'oba ofuuse eki? Kati embwa ezaala etya n'omuntu gw'oli ki? Ne bwe mbuzadde embwa. Ne bwe mba munyiize waliwo ebigambo by'osobola okwewala nyiigamu naye biga nti laba kati kino nawasaaki kino nafumbirwa kinakwe. Oba okitegeera. So naddala okikoze nga n'abaana balaba omwana omulenzi ajja kulowooza nti abakazi bwe batyo balina okubeera treated. Omuwala ajja kulowooza nti abasajja bonna bwe batyo kyokulaba kati abawala balina all men are trash, all men are dogs, including your father. So humanity yekuleetera okumanya nti ono gwenfumbiddwa is not a beast. Bwe nakola ensobi ajja kumanya nti ndi muntu nkulu. Bwe tube waka tujja kugabana emirimu. Ffenna tuvudde ku mulimo ziruka kufumba kukola kyeja baby kanterezeemu ko wano. It doesn't cost you anything as an African man.
okulongoosa ennyumba okukwata gundi balowooza tuba tumanyoma kakati because parenting and everything kakati abaana bamala okujja mu equation teberezaamu omukyala avudde mwina 8 to 5 job oba gwa gavumenti maybe mukomyewo saawa zanjawulo by saawa 2 ne jamu nakirwe mutuuke waka oyagala omukyala yaba akebereho omwaka w'abaana gwe maybe oli ku mupiira oli ku simu oba tonaba nakukomawo atereze abaana abategekere dina alategere engeri gye beebaseemu uniform ze banayambala ku makya azuuke 11 abategekere abapaakingire abagire abateeke ku bus bwe bawa eri van oba whichever means gye bakozesa okugenda ku ssomero then naye yeetegeke then akutegekere breakfast gwe weebase akutegekere engoye so literally talina kati bw'amala okukola ebyo byonna saawa 6 lwayingira obuliri ate olina ebirala by'omubanja oyagala abakooye bambi okitegeera kakati bw'oba tofunye muntu ali human ofuna beast naye nga beast ezo n'obwongo katonda alina byagenda kulaga red flags gwe n'ogenda ng'ozibuusa amaaso kuba kati ekibuuzo kidawana wadde omubuuza kati ebyo mbitegeera nti abantu bakweka because that is usually the question. They say the people pretend. It definitely but you can learn someone during dating. It is like campaign period kati ba MP bakusuubiza ensi ne buli kimu tujja kukola oluguudo tujja kukola nja kubakuzimbira ekisaawe ky'ennyonyi ndabagolera gundi abaana bonna waliwo gwe nalabye agamba mu amasomero gonna ajja kubeera nga abaana bawa obuugi. Is that realistic? Okitegeera naye campaign bwezigwa ng'amaze okukwata ekintu n'essimu azikyusa waliwo weekawo empe wano mbuya olwalayira lwamulangira n'alayira yasenguka bajja n'okumuyozayoza nga yavuddeyo tayagala kumuleetera bizibu akomawo ng'ekisanja nga takyajjukira nagamba eno ye Kawempe South oba ye North nga takyajjukira na constituency weyitira nga n'abantu muntegedde nze MP wa muntu owaawa dating eringa campaign ajja kusuubiza ensi negwa naye totunuulira nnyo byakusuubiza totunuulira nnyo byakukolera wano tunuulira nnyo bwayisa omuntu oli omulala kati wano we tuli mu restaurant oba hotel tunuulira nnyo bwayisa waitress bwamubogolera ng'omanya oyo si mwangu ate manya nti ono amubogoleddemu katono gwagenda kubogolera throughout your lifetime kubanga ono omuwala bw'akola ensobi n'omutuma pilau for example n'aleeta white rice kati oba bino babijjawa ajja wano nga talina kyamanyi naye noono naye ayinayo amuyita maama for example ayinayo amuyita baby ayina stress oluusi yavudde waka maama we mulwadde maybe n'ensobi si ye ya chef okitege so omuntu omulayo gamba munaye bibaawo naye bwe kiba kisoboka nkyusizaamu oba balance naleeta balance nga bambi oba yeredde ng'olukumi banga nakoza mistake nago byagala kunziba naye kati omanya abawala kye bakola okiyalinga omwami ng'avuma nze bwantamatamada obwala obwo bumanyiira nnyo nange nenjubisa naye nga tomanyi nti gwe ate oli mu kuseesa mu muliro ogugenda okukookya because gwe bakusitulira the handbag baby tuula wano nakutereeza akatebe nakugulirawo olugi lw'emmotoka during marriage bagamba mbu osanga omusajja akyagulirawo omukyalo olugi lw'emmotoka usually there are two things one either olugi lw'emmotoka luli fault lulina obuzibu oba omukyala mulwadde muyi naye wano mu dating abikola you get it so ebyo byonna biva mu parenting n'ebirala ebigenderako mindset eyo naye ani g'okyuzinze kikulu nnyo bw'okyuzinga kiringa ogenda mu katale n'ogula engatto bweba tekutuuka bulungi bweba ekunyiga ejja kunyiga throughout you are not going to enjoy bweba nene ojja kubeera ng'ogisika along the way you can't move very well meaning class ne level matters as well class but tuve nnyo ku byesente zitunuulire nnyo eziri mu mutwe so si zino zaalina kuba zaalina asobola kuba nga zaataata so it's your secret of being in that marriage for 13 years despite of all the challenges what of course definitely not a bed of roses oyagala kugamba nti you chose right that's number one because when I took my wife out for the date that was our first date as a nganjana tutandike relationship namugamba you know what naina love for general nvuga naye teyali yange but I told her the truth ekisookera ddala emotoka etuleese si yange so whatever I'm going to tell you choose but not basing on a car siina mulimu business yange yawufudde yaweddewo but you are going to date my vision if you're willing to go for that siina sente kati naye sente ngenda zifuna falling in love with the real with the vision
and the vision nagamba waliwo gye tulaga wadde sinalabayo naye it's okay naye bw'atunula engeri gy'omulagamu ne mutambula n'omugamba n'ekituufu emmotoka si yange n'abasinga batulimba mu mmotoka yange kuba si yagipangisiza ne wensula bansuza and that was the truth n'omugamba yes bizinesi zange nadde nkola ABCD byagootaanye era kati essaawa eno wendi siina wendi naye this is just something kakati awo nawe omanyira nti ono omukyala yagenda okukola ki okugumiikiriza okitegeera kakati omukyala oyo ate abeera flexible nti n'obwomuga nti amunayo tubadde tutetenkanyiza wano naye ebiganyeemu katugira tugenda wali tusooke tulimemuko ajja kuba supportive naye ono bw'abanye nti amunayo badde ontwala kuyaya ate kati ate ŋŋamba ate kati tutandike okulya ekikomando bwe zirirabika olimpita you know but it depends on what you saw during dating. Akupika sente nawe n'ofuba okulaba nti zibeerawo ne zibula n'anyiga n'avaako nawe n'okiraba naye n'osigala ogamba ajja kukyuka ajja mukyusa my dear. It is very hard. Okay. Yeah. Thank you so much. Neyanza but very insightful mbyagadde that talk and everything. I've learned something era njako komyawo after elections so ogenda ku voting definitely nchimanyi you patriotic ogenda voting nja kukoma n'akalulu kasitamba but the constitution tells us to be within 20 meters yeah because they know you guys ekakume nenga okakumira wala ate n'omukulu yennyini yagamba obululu bwe nabwe baabubba kati lwaki tukwatagana ffenna ne tukuuma akalulu you know tukuuma akalulu sayidi eno n'eno ffenna tubeerewo tukwate omubbi kuba sayidi zombi zagamba bazibba kati ani abba akalulu akatwalawa you know so for the 20 distance ya 20 meters kuba yetuweebwa amateeka naye munaye nga bw'omanyi bannaffe abamu amateeka baagavaako which is very unfortunate era batugambye no wiiki ya afande nkoze eki kale thank you so much guys mwebale nnyo Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.